Wenjogerera obuzibu bwazze dda lwa passport eno. Ali mu maziga, ali mu kukaaba, ali mu kwejjusa naye nga takyalina kyazza. Yakoze era, yakoze ensobi, takyalina kyazza. Ku mutitimbe gw'ensimbi gwe yateekamu okugoba ku bintu bye okugenda okukola. Ku budde obungi ennyo n'okuyaayaana okungi ennyo kwe yateekamu oba obudde bwe yamala ng'agoba ku bintu ebyo. Ngenda kwogera ku passport eno. Omunnayuganda baamuzizza Uganda lwakulemera passport eno. Gye yabadde agenza okukola yasuzeeyo olunaku lumu lwokka. Munnange, omunnayuganda yagenza okukola bwe yatuuse wa boosi we n'amugamba mpa passport. Tukimanyi bulungi nnyo gwe agenda okutambula naawe ali mu kkubo. Mukwano gwange naawe akyali ku office nga boosi wo tannakukima. Passport eno mukama we agenda gikuggyako. Olutuuka mu nnyumba ye agenda gikuggyako. Kyemanyi nti n'abaana abalenzi abamu era olutuuka ku mulimu oba manager oba mukama wo passport agikuggyako. Boosi bw'akugamba nti mpa passport mukwano si gwe asoose okuba nti bagenda kuggyako passport. Bakadaama bonna okuggyako ba returnees. Okuggyako ba returnees. Ba returnees nga yamalako contract n'addayo e Uganda n'amala n'addayo n'akolera boosi we passport yo kyemmanyi ogirina. Naye bw'oguba nga gwe mulundi gwe ogusoose mukwano boosi we agenda kuggyako passport. Ogenda kuddamu okugirabako ng'omazeeko emyaka 2 ng'odda wammwe. Eno passport. Ogenda girabako ng'odda wammwe. Oba oyinza okuddamu okugirabako kangeze woba ng'oli mu famire abatambula nga bakozesa nnyonyi. Zewe nali nkozesa twakozesanga ennyonyi ne mulinnya. Twatambulanga almost buli mwaka nga tulinnya ennyonyi emirundi ng'ebiri. Kati gwe wenna ng'oli mupya. Passport yo mukama we agenda gikuggyako nga wakalinya woti mu kiyumba togiremera. Ono yagiremedde baamuzizza Uganda. Nga kwasinziirira mbu yali ku TikTok, ayina TikTok we gwa following ennyo, yavaayo n'akola video n'abagamba mbu passport mukama wo tomukkiriza kuggyako passport era waba agikusaba gigaanire. Kati munnange yagoberedde amagezi ga TikTok we. N'agamba nalaba video nga bagamba boss talina kunzijjako passport yange njiremere. Naye nga bankuba kyeyo bonna. Passport zaabwe tebazirina bakadaama. N'abaana b'obulenzi abamu tebalina passport zaabwe. Abamu bakama baabwe be bazirina. Ono yagiremedde. Yasuzeeyo lumu ku mulimu enkeera ne bamutikka mpaka Uganda. Wetwogerera ali mu kukaaba. Asala magezi malala ate butya bwadda ku kyeyo naye olw'akantu akatono. Mukwano gwange ng'oli eyo ng'ogenda kutambula njagala kino kiteeke mu bwongo. Eno passport ogenda koma okugirabako nga wakatuuka abamu ba offices zammwe zigenda gibagirako ku airport nga babakimi bagenda bajjako passport zammwe. Bosi wanajja ku office okukukima bajja gimukwasa. Bagimukwasize ku office passport yo ojja kuddamu girabako after 2 years. Kati abalala oyinza okutuuka ku office ng'ogirina naye bosi wo olunajja okukukima bw'oti n'amala okuva wali mu ka office bagenda kusaba passport ogimuwe oba bw'oba otuuse ewaka nayo bagenda gikugirako ewaka. Nga ye first time yo okukola mu kiyumba ekyo. Batono nnyo ku 10 balinga 10% abasigaza passport zaabwe nga ye contract esooka. Ate n'akugamba nti ne ba returnees abasinga tebalina abamu batono naye abamu tebalina passport zaabwe. Ngera naye we yagenda Uganda n'addayo mu vacation bwe yaddayo wa boss we era ne bamuggyako passport. Abamu gye bali nga ba returnees naye nga passport tebagirina. So kati mukwano bw'otuuka mu kiyumba boss n'agamba mpa passport togiremera. Kimanye nti banno bonna bakola passport tebazirina. Era y'ensonga lwaki nti olaba abatolosa abasinga tebalina passport zaabwe. Okuleka oyo aba yagiraba weeri n'amala wemba ngenda okutoloka ngenda kabba ngende nako. Naye gwe weebuuze lwaki tebaba na passport zaabwe singa baali bazibalekera. Kitegeeza yali tolose ne passport ye singa baali bagimulekera. Kati baddiya
mulimu ebintu ebitono naye okuleka nga tuliko bubeezi kikyamu n'ebyo ebitugoberera. Amagezi ge tuvaayo ne twogerako oba ebintu bye twogerako bannange si buli wamu nti ogenda bikozesezaawo. Sooka oyiga abantu olaba vidiyo ze tukola ne tubawa amagezi ne tukola bwati ebintu ebyo tubyogera naye jjukira nti babboosi banjawulo. Sooka osome boosi w'embeera ze. Oli bw'avaayo n'akola vidiyo n'akugamba boosi waba nga amaze emyezi 2 takusasula suula ebikola wansi. Mulimu omulala nga wonna osuula ebikola wansi nga munnange agenda kutya akwate ssente zo azikusasule. Mulimu omulala nga wonna osuula ebikola wansi nga mukwano gwange agenda kukwata ezo ennyini emyezi 2 gy'omubanja kugulya tiketi akuzza ewamu. Mulimu abalala nga bw'ona osuula ebikola wansi ne weesiibira mu lumu n'otakola ng'ogenda kubeerayo oba omazeyo wiiki nnamba oba wiisi 2 nga ssente tazikuwadde takuzizza Uganda naye ng'oli eyo n'okulya toli enjala ekulumira eyo. So kati sooka osome embeera z'omuntu ogw'obeera naye. Totuwala buli magezi ga muntu. Nze bwe mba nkasolinga omuntu oba omuntu azze okunsaba amagezi nkugambirawo mu bigambo bye njogedde londamu ebyo byokka ebikugasa. Kubanga nange kennyini zo gw'olaba era mulimu omuntu ansingako oluusi gwe neebuuzaako naye okusinziira ku byannyinnyonnyola ne mpulira ngamba kino tekijja kunkolera. Ne sibituwala naye nga nagenzeyo nnoonya magezi gy'ali naye byannyinnyonnyola oluusi ndaba nga tebinkolera tebimpisaawo. Kati munnaffe ali Uganda akaaba ayina amabanja n'otabala budde bwe wateekamu ssente z'otaddemu n'ebbanga ly'omaze ng'oyaayaana. Ndowooza abantu abamu tubeerako bitugoberera. Ndowooza bwe nnaagamba bwe ntyo. Ate kati tubeera n'amasimu. Bannange mba mutambula leka gamba nti yabadde yakatuuka ate simanya nga talina wifi. Bw'oba otambula ng'ogenda mu nsi etaliiyo beerako ne airtime. Teekako akatwalo oba 50 zikubeeremu. Connectinga data roaming. Waba olina data roaming watuuse wonna ne baba tewakuwadde wifi kuba wonooteekako data direct tajja kukola naye ate airtime ono wabeerako nga ne line yo wagiteeka mu data roaming osobola okuchatinga otandika butaniizi mobile data nabeera on n'ochatinga n'abantu nobeerako b'obuuza. Natuuse jjo naye passport aginsaba nkole ntya. Immediately nga wakateekayo vidiyo eyo tezigenda kusukka comment 3 oba 4 nga tebannaba kugamba ne yange boss yagitwala ne yange boss yagirina ngogamba okankwate yange njiweeyo. Tubeera abagezi tulina social media ze tuzikozese. Tugenda kusubwa chances, tugenda kugwa mu buzibu so nga ate social media zisobola otuyambako nga weebuuzizza. Leka kugendera kuli magezi. Social media zino muziraba ziriwo okutuyamba. Naye ate si buli ekiriko nti tugenda kukikola oba tugenda kigenderako. Naawe ng'omuntu olina okubeera ne reasoning capacity. No reasoning mutuufu bosi yatuukidde ogamba nti nkuzaayo nga era tugamba akankuwe passport yino ne weyandikutuusiza ku airport nomanya nziza Uganda kwata passport omwegayiro omugambe nkwegayiridde tonziza Uganda passport yino nabadde sibitegedde mwetondere nini batuuka okutikka ng'olinga mbuzi ndiga ndowooza endiga gye batuwala nga yo terina tewalira tekola kyegenda bugenzi. Bannange buli omu olina ky'oyagala. Imagine kantu katono olaba ng'ebintu by'okusaaga bosi kugamba nti passport yo gimpe nti nedda passport eyange sigikuwa nekikuzise Uganda yasuzayo olu kati baddiya. Ebintu bizibu. Mukama abampeere nnyo omukisa musibe bulungi mwiraba.